era abayekera mwemuli abaana ba ghetto structures abaddamulira nabo mwebali kati ddamuli ali ku pressa emuli mu buli maawa etya mpuliriza Kijambia Mariamu Christopher Damulira yatuuka ng'agamba mukama we Nyandi Esoferi nti nze nina ababi Kyagulanyi takulumya mutwe nupu tekulumya tuve abazimbye eggaali nze nina ababi njabbateeka mu pule njabba traininga Monange nga Christopher Damulira bamuwa musimbi ogutokomoka ng'agenda atandika project ye ghetto structures ng'agaba embuzi agaba obugaali ate bwamala bwazikima ate bwabakube ekipindi kyalala salama ate bwababuzaabuza nga bayita ababi ate bafuba vundu Museveni alinda bamugamba babi talina gwalabako n'omu bonna bakuwakuwadde obuyaga ate kennyini Damulira bayita ababi yaleese ate yabamotivating kati Museveni yeebuuza ono gwe nawa ssente akulietinga ababi ate nga yamotivating ababi kyekiri something is not adding up. Museveni aga nti wabanga wanfera ekituufu kiri nti Museveni baakufera mu Uganda ababi bali mu national platform ate basirise tebannazuuka abagaba Kijambia gye yakugamba tebaliiyo era Kijambia emisango gy'alina within forces mingi nnyo kubanga yeetabe mu kweliminatinga abamu mu forces abenkizo yenga ayagala kusigaza kifo kye essaawa nemuwulira nga Kijambia muguddeko emisango oba waliwo lishafu nga Kijambia mujje mu office oba ekintu kyonna kigenda kujja manya nti Kijambia yaziguddemu olw'ensonga ghetto structures yali agenda zigenda kukolera Museveni ghetto structure ate yalina zimotivating ate beyagamba Museveni nti alina ababi baakubwakuwadde obuyaga bavaako olumu bamutumengege yaleeta mukene ati bambuuza ababi watuga bali luddawa baakubwakubwa obuyaga mu ghetto tebaba badman bali mu nuupu tebababangako mu ghetto za structure za Damulira yakufera yakubba era mukwata omusibe yakufera ebyo na byagenda nga akola ghetto structures abagamba njabu byonna yakufera ababi ba badman bali mu nuupu wamutumengege yakuleetera mukene tebaliiwo ate tebajja kubeerawo one Kijambia Mariamu okuddamuja kuno kwoli nze nkugamba essaawa yeeweddeyo essaawa noyinza okugwako emisango bw'okukwatibwa ekyo kijja kunze mulishafu ejja lishafu ejja okujja ng'ogenda kudda ewannyoka akologera alogenyando yosoferi naye batamuloze nabiddako gw'ogenda kiwulira baakutumengege waleeta mukene babadimani bali mu nuupu okumanya babadimani bali mubasibye naye buli lunaku ejja gy'abalala mudiployinze ba RDC lwomu okutiisatiisa babadimani tebavaawo musse babadimani tebavaawo bakyaliwo kati ekizibu kye mulina mulakinga information olw'ensonga mubadde nga linki zammwe esinga obungi zaazibikira kati munyagala information tejja kufuna kati mukulu gwe kennyini wakwata sereza Nyando tebamufera Nyando tebamubba wafera Nyando toyina ababi mu Kampala wakiso mukono ntebe embaale ababi tebaliyo babadimani bali mu nuupu kati gwe yalotegera nti babadimani bali mu nuupu katugende mu protest vote rujja okutegeera nga n'abakuba obuyaga nabo bennyini babadde motivating nga bagenda kwerumbira gwe kenyino ojja kitegeera wannyoko nabalagayo abaana bo kyabakwese ne tujja bafuna bizinesi zo tuzimanyi ezo zoddukanya nezoteekamu abantu bo baganda batubamanyi buli kimu tukimanyi kati ojja kutegeera badman omutuufu yaani nammwe mbategeeza mutegeere ku bigambo ebyo kati awo tuvuddewo oyo Christopher Damulira Kijambia ajja kuba bulungi zino concentration camps videos kanzijjemu abaana bazaagala sizirina kasitanzi balaze wano nze nzijjemu saagala kumala budde wano saagala kumala budde wano nzijjamu nkendeeza ku bintu byange biri mu akayivu yange wano olwaleero kanzijjemu wano
kanze jemwao. Alright, kati. Mwalabye RDC we Masaka. Amwitwa Muhammadi Shakari oyo. Yagambye agenda kukwata na mayanja. Amutulugunye amukole byayagala. Nabadde olugero lwa RDC oyo kati abatategedde katambi ako kanka bazanyire RDC oyo lenimba wabadde amumanyi umutegeere ukeeka katambi. Oyo. Namayanja investigate him, investigate her and her group who committed that crime of attacking a government officer who was at the nomination center yesterday, and also warn whoever is organizing such activities to desist from them. I have intelligence that Namayanja is replicating their guy which was formed in Kabule here in Masaka. But I want to warn her and the likes not to try it because the law will catch them up. Mr. RCC currently representing Nyandi Osoferi in Masaka. How are you? I think on Wednesday, I gave a brief information or history about you, and the public knows. But there are some people who knows you better than me. So I'm here to inform the public, including the leadership of the National Platform in Masaka, that you are dealing with the terrorists who's supposed to be behind the bars, like others who used to serve late Milton Obote or Peto. The RCC of Masaka, who warned the current mayor of Masaka, Namayanja, that he's going to be arrested, and his group, that gentleman is supposed to be behind the bars, or even International Criminal Court, because he was among the people who used to work with the Obote in kidnapping and killing innocent Ugandans. I gave you the information, the background of that gentleman. Now I'm going to air out this voice note from the reliable sources and the person who knows that gentleman more than I do. So, mulio bakabuno. Mwenda bantu be Masaka, RCC wamwe, akulira Museveni ate mumanyi musajja mutemu mutuju. Ebyange mbyogera kate ng'omusagule siyani. Uliza bulungi nnyo. Kati omwami wakyaki oyo? Wakyaki yali yusiwinga Mbale Ahmed Washaki yali wano wa yusi wa Kampala wano yakola ebinvuyo gyonna wano e Kampala wano mu 1983 Obote bwe yakuliringa abaana abavubuka. Wakyaki n'akola fujo, tena fujo ly'ataakola. Kati bamala okujjako Obote, Wakyaki n'addukira e Mbale, kuba nange ndi wa Mbale. Wakyaki n'addukira e Mbale. Bwe yaddukira e Mbale Ahmed Washaki oyo n'abeera e Mbale awo nga talina mulimu, n'abeera nga talina mirimu. Kati olw'omusajja yali owa DP yali abeera Mbale awo, bali bamuyita Ali Waboga, yali mukwano gwe nga babeera naye awo ng'ajja abeera ku Nabwa Road, ekizimbe ekyali ekyagakaani e Mbale, ofisi za Mbale Heroes we yali we yakampinganga ezo ofisi zaali awo, ofisi za Mbale Heroes zaali awo wennyini. Wakyaki we yali abeera ng'abeera awo ekiseera kyonna enjala emulumira awo, ajja n'abeera awo nga Museveni olwo ng'amaze okuwamba. Kati n'afuna emmotoka eyali Evis, ebizigo Evis, badde baalikola Kawempetula gye baali bakolera ebizigo ebyo. Bw'oba weesoboti ng'ogenda Kawempetula ng'ovudde wano wansi wano ku Kugundu wano e Kalwerwe n'okkirira waliwo Evis yali ebeera awo, Abisi eyali ekola ebizigo.
n'afuna omwo omulimu ng'avuga ebizigo ebyo ng'abireeta embalawo nga bamaze okukakana. Era yasooka kwekweka nnyo neyekweka n'amala emyaka nga n'alabika mu 1900. Owulidde okuva bwe yadduka n'ava e Kampala najja neyekweka embalaawo. N'omusajja mutemu yali musajja baali bamutewana nnyo babonyabonya nnyo abantu. Kati obwayogedde ekintu ekyo kati wakyakyo najja nga wa UPC era n'awalana nnyo Museveni nga taagala ddala movement. Kati ali yali wa movement omukwano gwe. Yali awagira movement ng'awagira nnyo Museveni naye nga wakyaki taagalira ddala Museveni nga tamwagalira ddala mu bulamu bwe. N'okumuwulyako obuwulizi nga yayogedde nti Museveni. Era ngaffe tujja ne tubeeraawo kati nze engeri gye twali nga mu by'emipiira awo. Naye nga wetumulaba ng'ajja n'abeeraawo n'asiba enjala n'emuluma n'akola kika n'afuna omulimu mu AVC company ey'ebizigo ng'atambuza ebizigo. Era ebizigo ebyo yabireetanga nnyo embaale gye yabitambulizanga nga yatunda paka okutuusa kampuni ya AVC yakola ki bwe yagwa n'asigalawo nga talina mulimu gwonna. Bw'ogenda ku Nabowa Road embaale bayitawo ku Nabowa Road embaale ku Nabowa Road awakyaki asula ku mayiro 4 Tololo Road ng'ovudde ku ssomero lya Mubajje kugombolo tuka kugombolo bayitawo Buwalula n'okyama n'oyingira munda eyo gye bamuzaala. Naye mbaale teyakolerayo mufuyo omulembe gwa UPC yagikolera nnyo e Kampala eno baali batabani b'Obote youth winger. Era wayogedde ekigambo wena kuwulidde nga boogera era oli namulaba mu kalulu k'ekawempe eyo. Kati olwavu awo kati n'ajja n'ayingira ebyobufuzi ne bamuwa kugombolola LC3 ebungoko nga ekyaimaani waayo. Kati Museveni bwe yajja embaale wakyaki ne bamutwala ogenda okwanjira kugamba n'agamba nti esaza eddiiro kati ndi wa movement. Museveni wamala n'amuwa obwa RCC 10 n'ava 10 n'adda egundi wano egundi Emanaafwa n'ava Emanaafwa n'adda embaale. Bwe yavudde embaale kwe kudda e Masaka. Naye nga musajja wa mivuyo nze ndi mu myaka 60 wendi wano ndi musajja mukulu nina emyaka 60 nze banzaalidde embaale gye nsomedde gye nkulidde ebiseera byonna. Era wakyaki wayogedde ku wakyaki wayogedde ekigambo ekyo bamuyita Ahmed Wakyaki. Owulidde naye nga basajja baakola emivuyo y'omulembe gwa UPC okubuzaawo abantu. Oyo Wakyaki baabuzangawo nnyo abantu si mwangu ng'omulabiraawo. Era yali wakifuba nnyo omulembe gwa gundi. Era namulabye ng'ayogeza maanyi naye mutunuulira. Naye kati yono Wakyaki ono yono naye nga bamuzaala mbaale ku mayiro 4 Tololo Road. Akantu ako njagala okateekeyo enkya. Mbadde njagala okateekeyo enkya eddoboozi lyange oluteekeyo. Omusajja bamuyita Ali Waboga era akyaliyo. Ali mu myaka gye kubanga Ali yali wa DP era yawalana nnyo DP. Waliwo n'omusajja baali babayita Makumba wansi awo wennyini ng'ovudde wa Dr. Kirunda kwatwa tubeera wa Dr. kwaliko eddwaliro. Dr. Kirunda yalinaako eddwaliro negundi yalinaako ki Ali yalinaako edduuka nga kuliko ofiisi ya Mbale Heroes ebeera mu gundi ya Ali awo we twakuŋŋaaniranga ebiseera ebyo byennyini byonna bwe twakuŋŋaaniranga abambale Heroes nga we tubeera ofiisi za Mbale Heroes ze zaali awo. Naye ng'ajja abeera awo naye nga si mwangu musajja mutemu. Era omusajja oyo gundi waliwo omusajja baali bamuyita James Makumba ni Titus Nangalama. Asajja baali bamutewaananya embaala mu UPC omulembe gwa UPC. Naye Mungu ala okumanya nti ala alina obuyinza. Abaana baalinyanga emmotoka ekisa ky'omupiira kiri wala. Gundi Makumba yali awagira Mbale Heroes gye yali awagira naye ng'abeera wansi eri ekisaawe ekiriko wansi wali. Kati abaana baalinyanga waggulu ku motoka yalina tipa Obote gye yali amuwa ng'asula ku ambasitowa naye nga alinnya abaana baalinyanga engeri gye wali awalaga omanya ebintu by'abaana n'atiipinga ati n'ayiwa abaana ne bamenyeka emikono ne bamenyeka ebigere. Abaana ne gatolina oyinza okumuwaabira ng'alina pisito 2 yali wa siviria naye ng'abeera n'episitesi
ng'alina pisto 2 nga si mwangu oyo James Makumba oyo nena tuko okulaba James Makumba nga Allah yamugerera nga amagulu ago gonna negajja negamenyeka n'alwala emyaka 10 Allah nga yamugera n'amubonyabonye emyaka 10 James Makumba nga tafa nga bamuvugira vuze mu kagaali nga n'okwogera tasobola kwogera kati ye story y'abasajja abo ebyewulidde bya musajja mukulu w'Embale nga nnyonnyola ku RDC Kijambiya omutemu ali e Masaka ko bayita Mohamed Wasachi kati mukulu RDC ali e Masaka gwokimanyi nti oliko files kabejja obanga ali mu youth wing y'Obote osana kubeera mu International Criminal Court n'ogwo omulevu gw'omuwere okukulinga pamba mukulu RCC okimanyi nti oliko file 2 eya National Advance Movement neya Kawenke n'Obote nti mwetawo mu kuwamba n'okutta abantu nga nakati gwe mulimu gw'okola bwe mulowooza abantu balina information kulokusanga bagamba 7 people have information about you and the entire family of yours. People have records. You forced many Ugandans to become refugees in foreign countries, but they have information. Some of them, they can't even come out to speak the truth because they fear. But we came out to speak the truth. We've passed through a lot, intimidation, blackmail, propaganda, whatever, but we are here to still, we shall expose you. More information is coming out, and we are going to expose you. Byemutisa nze navayo fesi yange nenje kumeza nenje kuba kumeza sina kyentya n'abaana batandise okumenka kitubagamba bwe munaleka ensi y'abajjajja mu abasajja bagitwale ku ssente zammwe obuyinza bugamba buli mu bantu. Let nobody intimidate you. Nga bofuna obuyinza bofuna obusunga boyfriend omukutte n'omusajja nga bofuna obusungu ng'omukazi akukutte n'omusajja omusajja mukutte omusajja okukutte omusajja n'omukazi wo nga bofuna obusungu bakubbye essimu funa obusungu ku nsi yo funa obusungu ku nsi yo omuntu yenna akusala maaso ng'asinika ebinnyo biringanga ebyenteeko enteema z'okuwunya mu musulo n'esinika amannyo mu mulaga ekolo yessawa tutandika okukola ku bantu bano kino nkyogera kubanga nkirinako obuvunaanyizibwa. Tebalina mandate ewamba abantu kubanga tekiri unconstitutional. Teri muntu alina buyinza kutta muntu ne kooti tetta mujja obuyinza obuwamba abantu ne mbatta. Ebigabo byetwogera bibi nnyo okusinga mu bikola bimukola. Okuwamba ne mbajjamu ensigo kisinga ebigabo byetwogera. Okusenda abantu kubata kati abantu b'Rwenzururu bonna bali mu kampu essaawa zino. Abantu bebusiya gye musima gold bonna bali mu concentration camps. Abantu bebunyoro bali mu concentration camps. Ensi mugenda gikungula muki. Ekyo kibagambye mukitegedde. Kati eddakiika zino abiri katuddeyo ku nnyanja Yosoferi. Baana bawala ne baana balenzi buli mukutu gonna okuliko International Criminal Court ku Twitter, ku Facebook, ku Telegram, mugende mupakire information. As another diversion state eziriwo zonna zibulookinga kintu kimu kya koni na kintu kya kidnaps. Mugende mutwaleyo obujulizi muwandiike buli kimu kiteekeyo. Sabusiri bwanjoka zitanyinizo ono Nyandwe nga bamusiya ebibuuzo njagala osooka olaba omusajja wa Lujazira ono bwe yali ayokya Nyandwe ebibuuzo ka video kaddakiika emu ne sekendi saaga njagala facial expression olulimi lwa face engeri gyeyogeramu otunule body language otunuulire ne Tony ya Museveni engeri gyafumyamu ebigambo nabagamba Museveni waba aliyimba ananagira ebigambo abikutulamu ng'abigattagatta. Kati njagala otunulire facial expression ya Museveni ng'ayogera Tony ye gyafumyamu ebigambo n'omubiri ngeri gye gwogeramu ng'omusajja Lujazira mubuuza owulire ebyo byagenda okwogera mulyoke mutegeere kuzikoni wulira
Where is Joseph Kony now? We defeated them in Uganda. How many times have you defeated them? Oh, yes. Many times. So why aren't they finished? We defeated them. How many defeats do you need to finish them? We defeated them in Uganda, in South Sudan. Everywhere. In the Central African Republic. And they are only a few hundred. They fled to wherever they fled. Where are they now? They are hiding some places which we... Yesterday there was a report about Ugandan troops winding down their presence in the Central African Republic. Yes. Because they say they have finished the job. What do you mean by finished the job? What does it mean? What happened was that the new American government, because for us, Kony is not a problem to Uganda. We defeated him. He cannot come back. If he comes back, he will be dead. But we had to help our African brothers to hunt, because fighting in the forest is not easy. And there are those who accuse... And we are doing it with the partnership of the Americans. Now, the new American government said they didn't want to continue, so we said, okay. So, are you saying, Mr. President, that Joseph Kony is no longer a Ugandan problem? He's not. He has not. He's no longer. He has not been for a long time, because we defeated him out of Uganda. So why are you chasing him in other countries? Njagala otandika okuwuliza ebigeba mbuuza n'engeri gy'abadde addamu. Obigiraageranye n'entaputa y'amateeka n'okubuuza okuli mu International Criminal Court. Otegere bulungi nnyo. Akatambi nkakuddiremu. Kakakuddiremu. Where is Joseph Kony now? We defeated them in Uganda. How many times have you defeated them? Oh, yes. Many times. So why aren't they finished? We defeated them. How many defeats do you need to finish them? We defeated them in Uganda, in South Sudan. Everywhere. In the Central African Republic. And they are only a few hundred. They fled to wherever they fled. Where are they now? They are hiding some places which we... Yesterday there was a report about Ugandan troops winding down their presence in the Central African Republic. Yes. Because they say they have finished the job. What do you mean by finish the job? What does it mean? What happened was that the new American government, because for us, Kony is not a problem to Uganda. We defeated him. He cannot come back. If he comes back, he will be dead. But we had to help our African brothers to hunt, because fighting in the forest is not easy. And there are those who accuse... And we are doing it with the partnership of the Americans. Now, the new American government said they didn't want to continue, so we said, okay. So, are you saying, Mr. President, that Joseph Kony is no longer a Ugandan problem? He's not. He has not. He's no longer. He has not been for a long time, because we defeated him out of Uganda. So why are you chasing him in other countries? Kati kambalambulire bulungi nnyo ensonga eno mugitegeere bulungi nnyo. Before nga sinnabalambula nze kukola analysis yange kansoke nzannya akatambi kali ke nabazannyira luli. Akammawo ne banne abava mu Northern Uganda nga balumiza Museveni nti yabadde akola ebikolobero. Era bangambye akatambi kano kaleetedde Mao ebizibu. Mao yajjusa ibaali bamanyi nti obutambi babusangulayo ku social media platform zonna ne ku YouTube nti babusangulayo. Wabula abazungu bakyalina information eno. Mao bamugambye eno information mwatugamba nti yavaddamu akayevu. Kiki Lumbuye yagijjewa bana bagijjeruddawa. Kati Mao gaakaba gaakomba eno njoke mba nnyonnyole. Wulira. Wait a minute. Amala okwongeza ekitangaala. Njoke mba nnyonnyole. Wulira. It's about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divide and rule. He knows how to set
one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they're not shooting people down, they're destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, and in front of their wives. Those of us who come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, to be reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, nothing has happened. We must not let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. Abasinga obungi bulijjo mwebuuza. Guy gwe bayita Olalo Otumu among the most educated fellows in northern Uganda. Why is it that he failed to get a job abroad, on international level, and even in Uganda? Abasinga obungi bali mwebuuza lwaki omwami gwe bayita Olalo Otumu, omu ku basinga ebitabo mu mambuka ga Uganda, yali mufuna omulimu ku international level, yali mufuna omulimu Uganda, era lwaki Museveni amuno yamukyawa n'amuteekako ekinyiga. One, wine byanyima office gye yalimu Olalo Otumu yali agirina ogibeeramu. Do you copy that? Once upon a time, kuteesa office gye yalimu eya UN, Olalo Otumu yalina ogibeeramu. Naye Museveni n'agaana okulikomendinga omusajja oyo, n'amunyigiriza, n'akomone mu Uganda, n'amumma omulimu, n'atuuka n'omulemesa okufuna omulimu wonna, n'amuteekaki kubanga abantu abamuwaako obujulizi. Ekyo kuno manyi Comrade Olalo Otumu ajja kifuna, abantu bakimanyi bulungi nnyo nti Olalo Otumu ye muntu yekka Museveni gwe yataddeko ekinyigiriza n'abala bali mu diaspora. Oza mukitegedde bulungi nnyo. Kati ye Mao abadde akolanga mbega ng'abega banne Olalongo. Kati kamba nnyonnyole. Mujjukira scenario ya Luwero Triangle. Luwero Triangle bye bitundu byokka ebya Buganda ewalwanira olutalo Museveni gye yasinziira. Nyongera obajjukiza nti mu Buganda mwalimu abayekeranga ebiina nga bisatu. Mwalimu ekyomugenzi Kamyankwanga, mwalimu n'ekyakayiira n'ekya Nyandwe. Kayiira gye yayita tewali Masaka. Kamyankwanga gye yayita tewali Masaka, tewali kukitta bantu. Abasinga obungi Kamyankwanga temumumanyi. Kamyankwanga yali musajja Muganda, ye yali taata w'omugenzi Menton Sama. Menton Sama y'omu ku basajja abalina eddoboozi ng'erya Buju Bantoni, be bavubuka abamu batandika okukyusa ogoba music w'Abazaire mu Uganda. Baali Menton Sama, Emperor Orlando, Rastarable MC, kwaliko ne Sematimba n'abalyo sijja gendayo. Kati abate bamanyi Kamyankwanga ye taata w'omugenzi Menton Sama. Era bamuziika Lungujja. Menton Sama ndoza mutegedde bulungi nnyo. Information mu history muno mwali. Okitegedde bulungi nnyo. Kati Kayiira gye yayita tebatta bantu. Ono gwemba nnyonnyodde Kamyankwanga tebattayo bantu. Abantu babatta Nyandwe gyali. Nyandwe teyasooka kufuna support. Yakosa akakodyo kano. Bwe yabeeranga mu nsiko, yafunanga access ku uniform za government y'Obote.
n'afuna uniform ezo ne bagenda ne bazikolamu photocopy n'azambazanga abatujjube ne bajja mu Luwero Triangle ne batema abantu nga bali mu uniform z'obote ne badduka akawungezi nako nabagambye mu mpawa ne mugaana kati Obote assa abantu bonna nenga y'omuntu y'omu ekyo n'akikola bulungi nnyo abali basigaddewo family ne zigamba kala abaana baki baabo ekyo mukitegedde kati mu Northern Uganda nabagambye waka bukyanga Museveni ajja mu 86 ebaddeyo ebibinja bibiri nga byagala kujjako Museveni nembagamba Captain Ochola ne Kony nyini gobogerako baatuula bote bagenda okukola ebintu ebyo abali mu system oyo mukulu Mao n'awaayo banne era bonna Museveni yabatta nabagambye n'ekyalo keki ne ba former speaker yafa Oranya n'abala Museveni n'abatta ne muganda wo keki gubatidde Somalia mu ambush naye mission yagimanyako eyo kujja ku Museveni naye ne musala catastrophe of Mao kati Museveni bw'amanya olwo lutalo nti jero liba lutegese omujjako n'ayagala abalumbe kati mu kubalumba kiyakola ne basooka bakuŋŋaanya abantu mu concentration camps nga bagenda kuengaginga ani Kony bw'amala okwengaginga abantu bateeka mu concentration camp nga bazze mayumba gaabwe yagenda nga agoocha n'abateeka mu concentration camps kati n'amanya uniform za Kony n'abasirikale ba Kony baali bafaanana n'aduplicating enfaana y'abali yaduplicating uniform n'aduplicating n'ennyambala y'abali kyovula nagamba abaana b'omugeto mwegendereze nyavuuka be bayita balasita bajja mu bitundu babiri bemumanyi bonna basinga obungi bali well trained SFC mafias ababeera nga temumanyi kati abasirikale ba Kony bonna abayikira basinga obungi balina bu dreads kati abantu abo Museveni n'akola ejje eririye nga lyefaananyirizaako abayeekera bali enyambala enfaanana obukambwe n'abakola naye nga ba UPDF ne bagenda mu concentration camp ne batematema ne batta ne bakola buli fujjo lyonna kati buli muntu yalabanga ngala abantu bano bafaana bali abayeekera nga bamesiba gavumenti ngaalaba abantu bano bajeekera si ba gavumenti kumbe bantu ba Museveni kiyakola wali mu kakodyo kali kiyakola abantu mu Northern Uganda bw'oba okyawakana ngenda kuddiramu akatambi kano kawulirize bulungi nnyo ngenda kuddiramu akatambi kano kawulirize bulungi nnyo kati bw'omala okuvuga ekifaananyi ky'eruwero n'okigatta n'ekyo mu Northern Uganda njagala ovuga ekifaananyi current ekiri mu political arena nti why Museveni has assembled all the so-called fake opposition to fight against Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki system divide and rule akusindikira abantu bo ne mufuuka ba enemy ye n'ayisaawo kati abantu banga bali greedy nnyo nga balina akasajja ku mutima wabayitako that's why they turn against Robert Kyagulanyi Ssentamu kale they were nice inga Museveni but musobola gitegeera kakudimu kuzanyira katambi kano wadde tomanyi luzungu nsaba wakake olize ebigambo bino sigenda kakuvunula wabula byenkugambye byonna bye bigira mu kaviza katambi kalulira about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master at divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they're not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is... akugambye nti amagye ga gavumenti
gefuulanga mu kititi ky'abayeekera ne batta abantu bonna abantu ne kibalowoozesa nti bayeekera bakkone kumbe gasirikale ba gavumenti nga kuddire mu wano. Village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, when in front of their wives. Those of us who come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, reduced, nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, kati oyo yolala otunu gwembadde mbagamba is among the well-educated northerners, but he failed to get a job. Commander we oyo olala otunu muyigirize ekisusse Museveni yamuteekako ekinyigiriza mpaka kuwulira bubi. Twetaaga okukyusa eggwanga, ebintu by'okutemula n'okuwamba abantu biggwewo, buli muntu yagale mu ggwanga. Video bwesukkaano mbanja olona kulwa Katonda n'ensi yange buli anyigirizibwa situka. I'm calling upon my fellow Ugandans in each and every region of Uganda, please wake up before it's too late. We were invaded by the foreigners, the Tutsis from Rwanda, who were helped by our indigenous grandfathers and grandmothers who helped those people, thinking that they are going to liberate our country, but unfortunately for them, they come with their own mission, which mission wasn't known by our grannies. Right now, we are facing the real Rwandese Tutsi who came to occupy our country. So I'm calling upon all my fellow Ugandans, whenever you are, either you're in diaspora, you're still in Uganda, anywhere you are, please come on board. We save our nation before it's too late. Atrocities have been happening in Uganda, but Museveni has been using his conduits to protect him. He had been using the mainstream media to protect him. He had been using money. He had been eliminating people who can speak on behalf of Ugandans. Right now, every person in Uganda is quiet because they fear to talk about Museveni. They fear to talk about the regime. So please, I call upon each and every person, if you know that you are coming from Uganda, please put politics aside. We must save that country. There is ongoing kidnapping. There is ongoing land grabbing. There is ongoing disappearance of innocent Ugandans. Things are messy. Everywhere things are messy. People are starving. Things are in bad conditions. Please, let us unite to save that country before it's too late. For God and my country,